tusobola okukola ebintu ebitulaga nti tuli kibiina ekyamazima naki obwenkanya tuli ba kibiina ekirina future ate mu mayenga amangi ge twakola ki ge twatandikiramu mu kuwakanyizibwa ne bwagamba nga Obugambirika tutegekeyo Thanksgiving nga nayo abala baginterpretinga nga bakoze eki oluyimba ne lujja n'okuva mu bannaffe abo baze kujjawo gundi baze kulwanyisa ono kulwanyisa bano Katonda tuyambye ate era mu myezi esatu bwe tutambudde tweraze bulungi tetulinaako kwe twagala kulwanyisa eyandibadde comrade twagala kutereeza butereeza ki nsonga baatugamba muze kulwanyisa Kyagulanyi bwe twagambye nti tetusimbyewo president ate emboozi n'ekyuka lwaki mulesa abantu nga tebalina mukulembeze ate ffe twali tulowooza nti ekyo lwaki olowooza babanyigidde nnyo obutasimbawo Honorable Mpuuga kuba president syndicate eri mu byobufuzi bino nzibu nnyo tubadde tugifunangako okuva ku mulembe gwa KY ne UPC twali tugifunangako ekibi ate eya luno yo ekulaga kino naye ngeri kino gwe teebereza omuntu okugamba omwaka mulambo guyise ne weeks 2 nti bannange tuleesa amateeka 8 bills 8 tuyise mu munnaffe abadde lope ate nga ffe mukulembeze waffe twogere ku nsonga z'okukyusa constitution ebisoboka twewonye ennyanga eri mu mateeka g'olwaleero ng'eva mu ssemateeka twogere ku nsonga z'okukyusa amateeka agafuga akakiiko k'ebyokulonda kubanga akakiiko ako emirundi gyonna bagamba tekabeera competent kabeera biased kabeera bweka tekali independent ate ne bakandidate abamu bakeeyambisanga oluguudo lw'okweremeza muki buyinza ne tugamba tuleete n'amateeka aganaatuyamba okutereeza engeri president gy'alondebwamu tuleeteyo etteeka erinaatuyamba okutereeza engeri bammemba ba parliament gye balondebwamu tulenewe kufuna kikojogo tiimu mu parliament byonna ne bigaana n'erya local government nalyo likyuke tulabe neero C1 tetunazitereeza nga tutuuse netugamba tuleeteyo netteeka erinaatuyamba okujja amagye mu byokulonda kubanga bye tulabye okutuukira ddala kukeekawo empaaka jjo buli omu akuba nduulu gwe owa gavumenti wakubye enduulu Museveni omukyala yani Nambi Farida bonna bakubye enduulu kubanga amagye gazze mu byokulonda olw'obukookolo n'emmamba naye ate n'atali wa gavumenti Nalukoola Kyagulanyi n'abalala ffenna twabadde mulimu kukaaba tuleete etteeka erinaatuyamba naddala juuzi ejjo ly'abalamu wano ne kaluluka president twatuuka n'okugamba abantu tubirekedde kkooti y'abantu tetukyaddamu kwesimbawo okuggyako nga bino bikoze ki naye ne tuleeta amateeka ago 8 mu bonna babadde baagala obwa president nga n'abamu bava mu parliament neebulayo n'omu agamba mukyala Among ensonga bannaffe bampuuga aba DF ze baleese zirimu omulamwa tuziteeke ku mmeeza waakiri oluyimirira lumu ffenna nituteekawo okugamba ntutaddewo fight okulaba nti eno bagita order paper omukyala agikyuse ebeereko ensonga ezo abantu ne bayita mu kalulu ne bakaaba amaziga ake-NRM aka primary ne bavaayo nga bonna bakaaba amaziga bakubiddwa naye nga baddayo mu parliament teri agamba nti bannange mu mateeka ago mulimu n'agagamba okutereeza amateeka agafuga ebyokulonda nga mwe muli n'erya poma n'erifuga engeri ebibiina gye bisobola okuleetamu democracy munda waabyo bonna baavuddeyo nga bakaaba naye nga tewali kwogera ku mateeka ago naye go biiru gye ziri
baagala nga zeetaaga bintu bibiri kuziwa kuwa mwami Mpuuga gye bayita financial implication certificate of financial implication n'ekyokubiri okugamba nti order paper tukyukyuseemu waakiri obwolumu mwaka mulambe ennaku 365 tube nga twogera ku kalulu kano akakola ki akajja amateeka ago tubeeko ebitonotono bitusobola okukyusa so nekigaana conspiracy eyo mutual conspiracy for mutual frustration ey'ebirowoozo ebinene ennyo eby'amaanyi ebireeteddwa Democratic Front byasimbuliza okuva mu Democratic Alliance ne Holy Alliance kubanga mwami Mpuuga ffe bwe yajja ne tugatta embeera n'okukolagana ng'abamaayirida abatwegaseeko twakkiriza ne tugamba nti mu kifo kya Holy Alliance tukyuse tudde mu Democratic Alliance erinnya si kikulu All Alliance yakyuka nedda mu Democratic Alliance badde nsubira Alliance ezo awulidde bannaffe bakabuleeta nga bamaze operatinga down well no if you are positive tukole tuwandiikire n'ebibiina ebirala twawandiikira ebibiina byonna NUP ne NRM nga mwebiri kusekuteeri bimeka ebyaddamu waakiri FDC yatuyita eyenajja nanku nabalaba Jema yatuyita PPP yatuyita NRM ne yeekwasa nti wakyaliwo agenda naye ensonga zetuwogeddeko nungi nnyo fena tusaana zitunulamu netandika okutuwa appointment nga tezijja yo Nuupu yagamba kimu abo bye baleeta ffe si enkola yaffe mwami Ssenyonyi mwami Rubongoya ne mwami Kyagulanyi simanyi ebbaluwa bagirina bagamba bye muleeta bossi twabawandiikira ebbaluwa ku nsonga za reforms kubanga leader of opposition mu parliament ava mu Nuupu bagamba ebyo si byebikulu si ensonga esobola batawaanya nnyo essaawa ezo n'okukikkaatiriza bwe twaduuka ku tteeka lya court martial Basegona abaali beewaddeyo bamaze essaawa 48 okuwandiika ribato kye bayita olulwana oluddamu ekyo n'okukiziyiza babagamba temugenda kulinnya ku floor tufulume bufulumi era mwami Ssenyonyi n'akulembera abafuluma ng'ate boogenda ku floor bakuboola n'okuboola bwe bamala okufuluma etteeka ne liyita ne bakomawo kati lye lituddewo okunona buli ayambadde akakoofiira ng'ali mu campaign na buli akoze ebyo bamufumbira kati tebaliiwo bo bali mu campaign mufumbira ali mukomera kati bamadada tebaliiwo babavunaana bukoofiira wano mu Kampala byansobera buli omu asiba kiwaani mutual conspiracy okola mutual frustration fe ye yatuviddeko n'okugamba nti tumanyi olutalo tugenda dutandikira mu local councils tugenda dutandikira mu parliament ona mukaa kunjanga kutegere bulungi ekyabaganya front nga president bino bye mwasaba oba ne bimwogerezeganya n'ebibiina by'obufuzi binnammwe ne byogana obaddamu mwagamba tetugenda mu kalulu awo eyo syndicate twagitegedde nti eyamba oli manyi tulina ebintu bibiri ebikoleddwa ku mulembe guno ebibye ennyo mutual gye tuyita syndicate okukola mutual frustration ey'okuleeta enkyukakyuka oba ennuŋŋamya ezannamaddala eyakoleddwa abali mu gavumenti abo nno obasaasira oba oluusi anti bo eri babafuganga gundi omukulu Kyakoba alisi n'obagandi kale yajja kyalaba nga atudde ne boyimbeera ku kalina naye ate nabannaffe abali mu opposition waakiri olunaku lumu mu parliament muwanga Kivumbi akulira Buganda ko Kasooli mwami Ssenyonyi leader opposition bakulembeze bannaffe abava mu bibiina ebirala waakiri mulabeyo mugambe nti naye wamma ekyokukola reforms kikulu mwami Ssenyonyi ogenda kusimbawo presidential candidate eyalayira n'okulayira nti agenda kudda mu kalulu ng'akakiiko kabyabakama ke kakyaliwo ali mulesi ne baleeta n'okukakyusaamu baleete bongereko ebijinja ebirala ne mugamba nti ate kati we katuuse alikola ekyaliba the stupidest person of the finest fool of the 21st century of the 21st century ate kati mwe muli mu kalulu
naye ffe twadefinize bulungi tugaa ndi okay syndicate twamutegedde mumuwagirani syndicate ow'ebibiri mutual frustration ow'ebyantu tuyambye okutereeza ne syndicate omulala owa legitimization of the process and the product of the process ya kalulu 226 legitimization kye mu Luganda ndowooza okubeera nga nekibeera legit ne mukakasa nti akalulu okuteekako omuzigo ne mukakasa nti akalulu kadde kamazima ne musibirira because mwaketabyemu kasita okeetabamu kitegeeza nti eri ttiimu ne bweba ebadde enzibi wakkiriza nti ntuufu ekubbe ate results fenna tuzimanyi ezinaavaayo ate ref ne layina ate era ye ttiimu kyogamba asobola okusaba ekkoona ne bamuwa penalty ye kapiteeni wa ttiimu gye tusamba nayo kati onayo mukago ebyo byonna nga biri ate asobola okusaba ekkoona ne bamuwa penalty asobola okwesaba ekkoona neyegabira penalty leefu era yali mu kusamba kati kyenjagala otegera df ewagirani ku bwa president kulwaffe twagambye presidential campaigns boycott temulina gwe muwagira tuziriimu naye twakitegedde nti ate tokola ya kisiru manya nti oluvannyuma lw'emyezi 3 oba 5 politics yeeyongerayo mu maaso ng'atandikira ku ki parliament bwegenda okutandika nsonga kizeesoosowaza nga luli bwe twava mu kalulu ng'omanyi nti ensonga z'olina okusoosowaza ez'okusumulula abasibe ez'okusaba reconciliation ez'okugyawo tensions ez'ekitemansingo bijambiya n'ebirala twamanya nti zolina okutandikirako naye twagenda wali twasookera ku misaala na birala ebyokusumulula abasibe twabirowoozaako emyaka 3 n'ekitundu nga giyiseewo ffe tumanyi nti bwe tuva mu kalulu kano mu mbeera yonna gye tunaba tuvuddemu mu muliro gwonna ogunaaba gukabaddemu oba ogutali muliro oba akasiirisi akanaba kalimu otandikira wali okutereeza ekyalo ng'olina abakulembeze ab'ensa abateeketeeke nga be bali mu parliament ne local councils oyo anaabeerawo nga ye ref oba ekirala ategere nti yes ffe bakulu ba fifa oba fufa owulidde naye clubs si nsanyufu bw'oba oyagala okukola ku fifa naye nga yefudde nti yeyina ne ttiimu ate kusamba ggwe nga yerina n'olukiiko lw'abareefu naye ng'ate yegamba nti luvamu mmwe mu clubs sigala nga clubs ozifukirira academies ng'ozikola kubanga era gy'ogenda okujja abasambi aleme kugamba nti gwe tolina musambi naki n'omu nga bwe bakuba Alan Sewanyana bamagogo tiye talina ttiimu agenda okunoonya katwe obudde omuyiseeko sigala ng'okikola kubanga lwo bwe luba nga lwe lutalo olw'obwongo awo ogenda otutandikira naye ate ekibi muganda wange kwe kubeera nti ne ku levo y'olutalo lw'obwongo eneebeera mu National Assembly oba gye tuyita Parliament ne mu Local Assembly b'osazeewo okuleeta anti wulira ttiimu oba tulina kyagala ogamba mbadde njala kubuuza tugenda awo main objective ya nsonga lwaki ebibiina by'obufuzi bitandika okutwala obuyinza muba temugivuddeko ekisanja kino nga df kakati mbakuwa bya mupiira club zinakula zitya nga tesobola kusamba liigi ya bwenkanyi mumusazeewo mukuza akademi bubuuza club za Uganda zinakula zitya n'okugjayo abasambi obulungi n'okwegezaamu amaanyi gaazo nga tesobola kuba na liigi ya bwenkanyi kirabu esalawo nekola withdraw neva mu liigi bw'oba onoowakanya fufa n'ekibayise National League Committee naye ng'ate era ye fufa gwe club olina okukwatagana ne club ginno okulaba nti abakulembeze ba clubs ezo n'abazanyi baabo bagaana abeeyita abafufa abaliwo obwannakyemalira bwe bakozesa so kati oŋŋamba olinga ŋŋamba nti abaleetabye mu kalulu kano ng'oggyeko mwami Museveni bano abalala 7
bagenze kukakasa bannayuganda nti akalulu kano kajja kuba kamazima bagenze kola syndicate effectively mukumanya oba mbutamanya bendowooza nti bo bamanyi nnyo abapya bajjeeko abo tunaabaseesinga naye benkakasa nti bamanyi nnyo beba abaalayira luli tinga akakiiko kabyabakama kakyalinga bwe kalinga ka Museveni tujja genda mu kalulu nga n'amagye gatyenyigira mu byokulonda nga nago ga Museveni nga n'amateeka gonna Museveni galeese nga ge gamufavoringa ng'era yalinga ref tetugenda kudda mu kalulu ekulaba olwaliro nga bambadde suuti bagenda mu kalulu bo bamanyi kibagenda okukola nga bamanyi nti twafiirwako n'abantu olunaku olumu twafiirwako abantu abawera 64 n'abalala bakyali mu kkomera njagala tugende bwe baba bosi be batemu eri bannayuganda kyebakola tujja ffe twakitegedde kyebakola bakimanyi kyekibiina ebibiina ebyo ebimu ekimu kirina ababaka 57 mu parliament nga ne leader of opposition mwali yatuuse atya okuba nti teyategeerako n'omulundi n'ogumu nti bills 8 ezaleetebwa DF zaali ziyamba ffe okutereeza ekisaawe oba zaali ziyamba ffe okulaga ensi nti mwami Museveni agala tutwala mu kalulu kano nga tutwalamu nga feta kompuli nga buli kimu kyaggwa dda ku sayidi ye ayinza atya okugamba mwami Ssenyonyi nti takimanyi nti akalulu kano abati takimanyi nti akalulu kano bw'oba tokoze ku reforms ezo ate n'abantu tujja kwongera kusiba busibi balala bakola ki beeyongera ku baasibwa luli ona omukaaku njala tuveeko awo obadde olina kyoleetako awo dde nensooka nembuza ekibuuzo tugende ku ngaba ya tikiti gye walabye omanyi eya NUP naye ebisinga okukubya abantu enduulu abantu bali 3 Sseggona Ssewanyana Joyce Baagala abalala babamye 7 because yamye abantu 10 ababaddeyo oggyeko bano beyawukana nabo naye bano 3 gwe waliyoko mu process eyo era nomaliriza ng'ogamba nti anze nvuddeyo era nzize waneeno okugaba tikiti kuno ngawe wakulabye abasambi bebalaga befrontinga bagguse bi opposition mu kulabako kinauganda syndicate ya lunombi nnyo political syndicate esinga yaliwo ku kabaka yekka ne UPC abakabaka yekka abawakanya DP bamaliza nabo omwambe gubaseemu nga n'obwakabaka bukoze eki buweddewo ye history omumpi gwe tulina syndicate ya lunombi nnyo nti tetutute butuwazi mu ngeri ey'ekizibe mu kalulu ke tumanyidde eddala results zaako wabula tukalegitimizing tukateekeko ekinkumu kabaddeyo kabadde ka mazima era ka bwenkanya tujjewo story gye badde ebeerawo nti Museveni abaddenga abba obuki obululu ne banne wabula katututte n'okutta ebyobufuzi ebigenda okuddako ku level local government babaka ba parliament enteesa ezinaddayo nti kati oyagala kumwera ddala parliament bw'eba ebaddeyo Ssemujunganda ng'ebaddeyo Sseggona ng'ebaddeyo abantu bwe batyo kati abo bonna obajjeyo ozzeeyo Nganda Mulyanyama Walukagga Nabbosa bonna baswengere bw'obozzaayo nga bibagenda okuwota omuzindalo kati kitegeeza nti debate ya parliament eddako oba ku luno tebyakonyomidde kati linda music yaddako wobanga okaba 221 abo ye tiimu mbadde nyo gwalu ekyafufa abo ye tiimu egenda okwaŋŋanga otafire wabalabye ate bonna be bajja bonna batumukunde babadde banoonya bonna bahistorico balwa Sunday bonna ye tiimu egenda okwaŋŋanga yegenda okwaŋŋanga banna abakooba saagala kikusamalizingira kusingakaawo that syndicate bw'obanga ku luno mbeegayirira tusigazza kati omuntu omu omuzannyi omu asobola otuyamba okuyiwa ekintu bamuyita omulonzi kati omulonzi bamuyita omulonzi obuyinza buli mu ngalo ze azuukukireko ku luuyi olutuufu ku lunaku luli aleme gendera mu syndicate eyo naye bamubale nti yagikola alonde abantu babwongo
saaba okuyiwawo omubiri kuba n'omulalu aguyiwawo tokimanyi amaanyi omulalu abeera nagwo era balalu bayiwayo nnyo omubiri naye alonde abantu ab'okuyiwawo obwongo. kati mukulabako NUP esinzira ku kyokujjako esobola kusinzira ku kyokujjako Sseggona kaadi n'ejuwa Walukagga omukubi w'akadongo kamu syndicate erina kyeyisaawo syndicate eyajjidde mu processi zaffe eza selection ate gye bayita electoral process selection process erimu emitendera 3 okusunsula okusunsula vetting harmonization ne groundometer groundometer omanyi kye bayita speed meter eno ebeera groundometer era zino za bwenkanya ne bateeka abantu ku bunkenke emyezi 2 baatuuka omwami omu bamuyita Sseggona ne bamugamba nti jangu wano ku vetting vetting anaasinga okumanya oluzungu alina credentials ennungi n'anaasinga okumanya ebyekibiina ne struggle yayitawo obubonero ameka Sseggona yagenze okuvaayo nga kigwo enkono basimayo nsime kati nga kigwo kirigeza yagudde netugenda ku process endala eya harmonization kyeyakola yo ng'eddira oweruwuuka nejjinja nemukuba enakawa nendowooza ekyo kyakolebwako kabanga semogere bamujjako essese ne bamutwale bamunani nkugambye ng'eddira owejjinja mu harmonization oharmonizingira batugamba nti oharmonizingira constituency abo abazze okwesimbawo naye yaddidde ng'owejjinya neruwuuka nemukuba enakawa neddira ow'ekisolo naye tamukuba bukojja netamukuba busenga nemukuba e Kampala Central naye ow'ekisolo ddala kituufu nkugamba eyo harmonization neddira kataabu senine nemukasuka nemujja ne ku kifo kyataliiko nemuzza kubwa kaakati eyo process nayo giveeko endala bagise groundometer ng'eddira ground gye babuuziza ow'ekawempe owenakawa n'owerubaga ne bamugamba nti ono omulaba otya groundometer egenda okumala okusoma ng'ebimakingi west ow'Ekampala gy'ataasaba ng'ate ow'emakindi east groundometer egenza okugira ng'ate ye esoma nti groundometer nebadde esoma bubi mukubye east simanyi obitegera ekyo ekintu kyemwase mpulira ekintu bamukaaku kye baaseetinga simanyi obitegere bulungi 2 bino bya bwenkanya mazima na bwenkanya naye akakiiko kali akabeting bwe kamala ate sige kasalawo ani asalawo ati mujuni katana Lubongo ya Kampala Nyanza ne Kampala Advocates bebagamba nti ono tumuwe ono tetumuwa kati ate lwaki baba bamalira obudde sikumala budde bwe bisoma wano mu Kampala byansobera dda oli omwasi ba kiwani olulimba lyo luliddeko ntumanyi kati kadi zabadde za kusiba kiwani kati kyo tufunyeemu kati olina tiimu eyo process kyetuleetedde olina tiimu mulya nnyama katulepuke gwe obadde obasoma sonno zina Loozi Swengere nabbosi azanya bina Uganda kati yegenda okwaŋŋanga Bakabanda tiimu Muhoozi naye bagamba nti ne bana babadde era nabo bagamba anti wulira nkugambye nti yegenda okwaŋŋanga so bwe baba babadde baganya okukola kye bakoze ate oyongera ddala ku kyonoona bwonoonyi ye syndicate gye nkugambye okutta politics addako ne politics owakalulu summarization eyiyo eya tikiti nga bagezagabiddwamu
Zita byabufuzi. Tezisse busi kalulu ke tulimu. Zita n'ebyobufuzi ebiddako. Gwe ogobye Sseggona, ogobye egindi, ekira, Ssemujju omugamba wumula. Manjeri gwe wafuna mu Busoga nayo. Manjeri bala mu Lulenzi ne ono Meya Kasolo. Bokkabe wafuna mu Busoga mutotyo kwongerako obagobye. Okiregedde ekyo? Sewanyana gwe wayo. Ate mu kiseera kitono, Sewanyana gwe atige naye omugobye. Obulidde? Gulaunomite egambye ndikati leeta muganda wange mulya nnyama kodomi wange gubuleeta agende yangange gundi Kabanda Tumukunde Rwashande Brandoni abo be bagenda okwanganga Lwakojo wakule numete wakulemu Lwakojo ne kuloko government ogamba Balukwago bagende Lukwago yera watenyweze twandimulabako nnyo Balukwago bagende Banubiya nili bayingire so kweyagaliza anti nguze nkulaze tiimu kati ebyobufuzi ebijja emyezi 3 nga kaluka wedde oba 5 nga bamaze okulayira byonna befufulu befufulu nti eddoboozi eryandibadde erya Buganda eryandibadde erya church eryandibadde erya aba Seventh Day eryandibadde erya Ekereziya ze zitasobola kujja kuzanyira ku mmeeza ya byabufuzi naye nga zirowooza nti omuntu eyeesowoddeyo amanyi nti buli polite eba ne primary interest eddoboozi eryo lyonna olise gwogenze mu bya politics wa Kadingo na syndicate okulaba nti ekyo ekiriwo kinywerera ddala Katonda omulungi akunkuumi ngodduka mangu kubanga mbadde ndaba erya Buganda ndaba terifudde Sseggona wakitiba bamugjeyo baleese omusime walukagga ona basajja Baganda liramye nnyo bonna Baganda liramye nnyo nze nkuwadde waggulu ku parliament ne ku local government fe gye twagambye ndi gye twagala okusaba bwongo bano bagamba nti wansi weetaagawo Banubiyaniri waggulu bwe kiba ndi erubaga emirimu mu kulumbeera ze gyakoze yeebazibwe toleeta kafusibante tebamwagalawo toleeta kasibante wali toleeta Luyombya oba Mugambe tobaleeta simanyi ontegedde bulungi tegeera twagalawo Nubiyaniri ku parliament Buganda gy'ogamba yeetaaga nnyo Lubongoya Buganda nga yeetaaga nnyo Lubongoya Mufumbira Katulepuke mulya nnyama teyeetaaga Kakande Kenneth Po teyeetaaga Mukaaku teyeetaaga Mabikke teyeetaaga Sseggona teyeetaaga Bakasibante type teyeetaaga Bampuuga teyeetaaga Juliet Kakande bateka mabani tebeetaaga babo bonna bambuateeka tebeetaaga Buganda sokwetaaga Lubongoya okusinga abo okusinziira ku bali anti kati ye interpretation gwe results togenda tozinavuze nazirabye Lubongoya bamudde Kampala kitegeeza Buganda yeetaaga nnyo Lubongoya Kampala Central agenda tese ensonga za Buganda eza Buganda ez'Obusiraamu ez'Abakatoliki ez'Abaprotestant yo yasinga Lubongoya atule mu Buganda ko kasibogere ku nsonga za Buganda genda emiti yano olabe Buganda kiyetaaga yetaaga Zaake ate omulala gwe baleese Nabbusa Zaake yeto muniyenyaako kubanga ebyakoledde Buganda akoze eki byakoledde Buganda oyo tomwogerako ana kyakoledde Buganda yazira n'akakiiko abo bakoledde Buganda ne kati ndaba tuvuga kataka tetuli ku yazira n'akakiiko naye ate wani wabaagala oyo mubi nnyo baagala mubi yanyumyako n'empuuga ne Lumwoyo asaana ggobwa Lumwoyo naye bamutaddeko tabo naye ate tomusanga abadde ayagalawo tomuwa Bishop tomusanga omusomesa ajja kwonoona ebintu bawadde musomesa tebawadde ono weddiini anti bali babibona bye batomusange omu musomesa wa nnoni omulala wa ddiini oyo weddiini tajja kukiikirira bulungi
ne baleeta omusomesa ne kasita bonna be bato omusange ekiri mu duniya wano ekiri mu duniya wano but ye process gye mwateekawo gwe waliyo sebo ojja kutunenyanga nnyo buli kaseera twateekawo obukiiko bya human rights twagala democracy ffenna twagala ebibiina bibenga weebiri kati buli muntu atunenya ate lwaki mwaleeta ebibiina naye gwe temanyire ebibiina biina gye bikola abantu ne bafunamu federo twagisaba nebaga kussa wansi buyinza ti tubwazike bwazisi oli oleeta ekintu ekirungi ye n'akikenenulamu ekibi n'ayagala avunze ekyo nze sireetangako process nga ndi mu kakiiko ako process ezo ze boogerako eya vetting expression of interest vetting gundi ground neŋŋamba nti ground eteekwa kubanga Lubongoya yagikola yakola ground tebalina tiimu nze nagamba mu kiseera ekyo tetwalina budde naye kyetwali tusobola tukozese ab'ebibiina bannaffe bwe twali nabo mu people power tiimu zaabwe kubanga gye ziri ku ground tukozese ne bacandidates bennyini abazze okwesowolayo ku levels ez'enjawulo batuule mu caucus batuwe gwe balowooza nti yasinza amaki amaanyi kuba oli ne bw'abanga yesimbye ku district nga yewaabakyala naye bw'amanya nti meeya gwendeeta nange yajja okunoonyeza akaki akalulu tayinza kubeera bias ekyo wakyogera because mwali mupapirira nga tewali budde okulonda okuddako tulina okukozesa ze bayita primaries bano kye baakola nga n'obubonero bwennyini babukyusa wali scrutiny nesooka eya vetting nga bagiwa eyagundi nga bagiwa max 10 owulidde scrutiny sooka osaanidde nga bagiwa max 10 vetting nga bamuwa max 4 groundometer nga bamuwa max ameka 5 vetting ne groundometer Lubongoya ne Katana ne Mujuni we bagikola Mujuni ne yani ojja mutegeera wali naye ojja mutegeera bono bontuukiridde oba buuza abantu ababaddeyo nga bamwami bijirwa mumanyi oba bampuuga bajja kukubulya Bamujuni bintu byetuliko nga tenga tebizanya bakwano waffe baayisha Kabanda be bakola vetting naye nga singanga ne bwoba osigadde ku ekyo vetting esooka ekolebwa electoral commission kulaba oyina empapula ez'obuyigirize ezisaanidde ze baagala oli mmemba wa kibiina mutuufu revolution ogitegeera era results ne bazikuwa mulujjudde n'omanya nti ku maxima 40 nfunyeeko 32 gundi afunye bwezi mulujjudde kakati n'oleeta eri vetting esigadde egenda na groundometer ground kyegamba kibeera eri mu electoral area mu constituency era mwe mulinda bulinzi results mwabe ekitebe era oli agenda okuvayo nga bagamba nti be baatudde bali aberi kokasi eri bwe yatudde yasazeewo gundi fe wane Lubaga yatuula ne bagamba mukaaku Lubongoya n'agamba nti Alozias Lubongoya n'Enyanzi ne bagamba nti Alozias ne be nali nesimbyewo bonna ne bawandiika mu mukono gwabwe ne bagamba ffe twali twesimbyewo abantu 7 naye tulekedde mukaaku Lubongoya n'agamba abataano ne bagamba tulekedde mukaaku Lubongoya n'agamba nti Alozias atajja na mu process Lubongoya kyeyasalawo nekikola kakati ebyo history repeats itself ate teri agaba kyatalina omubbi agaba bufere ekibiina kigaba kaadi teri agaba kyatalina omulimba agaba buki bufere owekisa agaba kisa ow'amazima agaba bwenkanya mwina be mwali sivinze naye ekyomutawaana ennyo ye syndicate yegenze mu maaso to legitimize okulegitimizinga gwe tugamba nti ye munyigiriza
yawefuga bbi ye bwati ate n'okutta politics agenda okuddako. So politics agenda okuddako mu maaso. Kuleeta birowoozo byakulaba nti eggwanga liddamu okwogeraganya. Bwe libanga betututeyo tebaagala byakwogeraganya biyambeko bali abagamba nti ensi baagiwamba kyekigenda okubaayo. Kuleeta birowoozo byakuleeta nkyukakyuka gye bayita reforms. Bwe kibanga betulonze ebya reforms tebabirowoozaako tebagenda kubitwala. Ate n'obusobozi tebagenda kuba nabwo. Waliwo okugamba nti banaalowooza oluvannyuma n'obusobozi tebagenda kuba nabwo. Nga muganda wange Zaake Alyeri bw'abadde akola ye ng'akugamba nti nze ebyobwongo sibiriiko nze njuwawo muki mubiri. Bwe tutuuka tutuse nze nese ani Bishekezi right honorable Bishekezi Ssenyonyi ffe tufuluma bufulumi abo wawuliddeko anyeenya ku Ssenyonyi wawuliddeko anyeenya ku Zaake Zaake bale bamunyeenya abadde amunyeenya gya independent bamulowooza nako Mugisha ne harmonization yetu bamuwona mukisa abamugamba ddeyo ku bwa district chairman n'agaana tokitegedde ku process ey'okuvuganya ye tebamuwona mukisa kati kyekugamba mwetegekeremu abalonzi bwe tuzaayo bwe batyo bwe lituuka etteeka ly'emmwanyi bo bafulumamu bwe bamala okuliisa ne bakomawo ate ne bakatugenda mu bwe lituuka okuyisa ebyamagye bafulumamu bwe bamala okuyisa etteeka ekkakali ne bakomawo we tugenda okutambulira paka nakyemalira lwananyweza ensi eno n'agimalawo. DFL sivinzeeyoko kubamiddwa kadi mu NUP bangi nnyo bangi ngamba ku level y'obubaka bwa parliament bangi wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Honorable Samuel